era oluguudo luno lwe lumu ku ezo KCCA zegenda okusooka okussaako ensimbi okusinziira ku kyentegeddeko. Pulezidenti yawaddeyo obuwumbi 6 okweyambisa ensimbi ezo okuziba Ebinnya. Twagala olwaleero okunyumyanyumyamu n'abamu ku bakulembeze ku lukiiko lwa KCCA. Mwami Hakim Kiza yakulira ebyenguudo ali ne kansala Mikidadi. Waliwo ekintu kyendaba wano oba ekyo ekinnya ekyo munaakiziba mutya? Jangu wano mwami Kiza. Omulongo sebo oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Ku lukiiko lwa KCCA. Sebo. Okulira ensonga zino. Nze minisita w'ebyenguudo, entambula n'ebizimbe. Mwafunye omusimbi obuwumbi 6 okuziba Ebinnya. Ogwo oguyita musimbi obwo obuswazi kubanga ate ekisooka ssente ezo pulezidenti yazituwadde kuva mu nsawo ye oba okuva abantu wonna. Ze zimu ku ssente eziri mu bajeti yaffe. Mu bajeti yaffe negenda okuggwako ebulako emyezi 2. Twalina bilioni 26 eza road fund ez'okuddaabiriza Ebinnya bino byennyina bye mulaba mu Kampala okwetooloola. Buli financial year batuwa bilioni 25. Ne week ewedde yagenda okutandika nga bakatuwaako bilioni 11 ku bilioni 26 naye nga wabulayo emyezi 2. Kati president okulagira balerizinga bilioni 6 babadde mu areas ezayina okubeera released mu kota eyokusatu ng'etandika. So talina kye yatuyambye nnyo kubanga obulede zibadde mu budget. Tujja awantu awo bwe ntunula side eno nyinza okugamba Ebinnya kye kimu ku bireese jjaamu wano. Butereevu nnyo. Ebinnya bireeta jjaamu, Ebinnya bikutula emmotoka, Ebinnya biddugaza emmotoka. Tunulira emmotoka mu kibuga Kampala wakati wewafaanana. So luno oluguudo lwe twogerako luli ku nguudo ezigenda okukolebwa mu lot 3 nga tuli funded by African Development Bank. Lwaweewa contractor ayitibwa China 18 Railways. Contract yasayiningibwa mu Gwamuna omwaka oguwedde n'asaba ennaku 6 ze bayita for mobilization okusosinga out byalina okukozesa. Naye kati tuli almost tugenda kuweza mwaka gubulako myezi 4 omwaka guwere bukyanga contract esayiningibwa. Ali luddawa bw'abanga si wa kiwani. Kasooke ndeete kansala Mikidadi mulagire ddala naye ekinnya kino. Sebo. Ekinnya kino kiraba. Okusookera ddala ndabanga ekyobulabe nti ekiyinja ekyo ne kimala kigwayo emmotoka olulinnya weeba erina kugwamu. Okusookera ddala tulina ekizibu ne gavumenti. Gavumenti egeewulira teyagala kuwabulwa abakulembeze okuva mu ludda oluvuganya. Fe ab'oludda oluvuganya tuzze tugamba gavumenti nti okuva bwe kiri nti Kampala yesinga okuvaamu omusolo ogugenda mu ggwanika ly'eggwanga ebitundu ebisoobera ddala mu 7 n'ebisooto bingi tutambulenga oba bwe tugenda bwetu wali eri mu ngeri y'emu. Era Kampala tugisoosowaze bajeti gye tugiwa kuba kati wano tulafubana na nsonga ya bajeti nti tewali ssente. Awulira abatakisi bo bamwe bwe balajana. Yes, naye nabo balina obuvunaanyizibwa ng'omwana bwe yakutte embeera eno yonna n'agiteeka ku mutimbagano. Gavumenti yaffe kati ekolera ku mutimbagano. Naye nga bino ebizibu byonna bibaddewo. Ate n'ekirala tuyina problemu ya quality control mu kaseera k'okukola enguudo nti tugoberere nnyo omutindo okuva olwekiri nti tetuyina ssente. Ne gavumenti tefuddeeyo okugoberera mutindo gwa nguudo zikolebwa. Naye mwe abakulembeze bakibateekako mmwe amaaso gammwe galina kubeerako wadde emikono tegikwatako. Era mwatulabye jjo juuzi wano twabadde tusaba contracts nga tugamba kuba mu contracts wamu ne bill of quantities. Contractor abamaze otusuubiza nti nze bwe mumpa ssente zino ngenda kubawa oluguudo nga lwa mutindo bwe guti lwa leeyazi bwe ziti lwa bugazi bwe luti. Naye kati bwe tutandika nga bagamba abo beenoonyeza byabwe ababa tebabategedde obulungi nga batuddako obalaba baagala bakontrakita babawe ssente. Nekye tugezaako okutunuulira yembeera ey'okukola emirimu gya gadibengalye. Nguudo nnyingi bw'ogenda maaso wali nanfubambi luli oluguudo oluvaawo lyoke luyita eri ewa kyaki wa Bugembe naani teruweza myaka 3 n'olwedde lulimu Ebinnya. Oluguudo oluviira ddala owa executive secretary Hakim luno lubi wano olwa Nabulagala bonna agendayo ojja kulaba tebanalukwasa KCCM Butongole olwedde lwazzeemu dda Ebinnya. Mu kino mugenda kukola mutya mukulu Hakim okulabanga enguudo ezinaakolebwa kubanga tulina kyakuziba Binnya kyokka nuli abantu bamwe be bayita mugenda kukola mu kyokakasa omutindo bakakati nga tonna bakwogera ku mutindo sooka oyogere actually okuba Ebinnya si ye solution. Mu Kampala tukyalinawo osobola kuba Binnya
kubanga okuba kino wano ewalala ne wabomoka ekyetaagisa kwe kukola enguudo horosambule okuziddamu butya okukola overhaul. In fact ekisinga okwetaagisa kiri ekintu eki tuze tukigamba abantu sente gavumenti eririzinga sente kubanga bw'ogamba nti olirizinze biliyoni 6 za kuba biraka ogenda kuba ebiraka bimeka ku nguudo eziri mu Kampala. Bw'ogamba nti mu financial year buli mwaka tuba tufuna biliyoni 7.8 ez'okukola enguudo ate nga tezimala. Mu financial year ejja n'ozisala n'ogamba ogenda tuwa biliyoni 10. Biliyoni 10 ku rating ya Kampala ey'oluguudo eba kilomita emu bekwasa nnyo nti tugenda kukola kilomita 69 eza African Development Bank naye eyo project ya African Development Bank ngegenda okukola oluguudo luno ya myaka 5 kitegeeza kambuze zo zino ze mugenda okuba ebiraka kuba kakati eringa enteekateeka gye muli n'ennyango nguudo ziri mmeka kilomita mmeka ze mugenda okuba Ebinnya ekyokuba ebiraka njagala kukakasa tekigenda kusoboka era fenga abakulembeze abalonde njagala kubebaza olutalo luno twalutandika nga abantu bagamba tunoonya yawulira roadmap akayana nnyo akaaba mu kibuga Kampala naye kati olwaleero ne bannansi batwegaseeko nammwe bannamawulire mutuyambye naye kyetwetaaga ffe kyetugenda okutuula tetukyetaaga kuba biraka twagala kudda mu kuzimba nguudo era twagala ssente. Nalabye sipiika palamenti ng'akayana anyanyola ekinnya ekinene ekinnya ekisava sipiika yalina obuyinza obwa appropriating budget gye twateeka mu palamenti eri mu ngalo ze ku department ya engineering kuliko biliyoni 10 zokka bweziti eza financial year ejja. Lwaki sipiika talagira ntufuna biliyoni nga ndagala tudesaidiza wano tusobole okulaba badde mu Kampala bajiwa trillion years 2 naye ffe mu Kampala financial year yagwa twafuna biliyoni 367 financial year ene gye tulimu twafunye biliyoni 475 ejja bagisaze batuwa biliyoni 423 engineering ebadde efuna 7.8 biliyoni bagitaddeko biliyoni 10 riyale mu myaka 5 musuubira kukola kilomita 69 eza African Development Bank kubanga eno project ya myaka emeka 5 so nga ate gavumenti yandibadde buli mwaka gw'ebyensimbi nga Honorable Mikidadi bw'ayogedde nga etuwa biliyoni ezitakka wansi wa 5 nga specifically zaki za nguudo yengeri yokka ne bw'onoyogera okuba ebiraka n'onoyogera okukola enguudo mu Kampala ng'ogaanye okulerizinga ssente toyina kyogenda kukola olutalo ffenna tuluteeke ku gavumenti ererizinga ssente. Bwana Mikidadi jangu saidi wano kubanga kati munna Kampala olwaleero oba omuntu akozesa entambula ey'emmotoka tulaba jaamu yeeyongera motoka z'abantu zifa bwe mugamba okuba wa ssente nnyingi ekyo kiyinza obutasoboka kubanga bakugambye teziriiwo kiki ekisoboka mwe mugamba temwagala kuba biraka ssente weeziri ensonga lwaki baamaajinga ministry ya finance n'eya planning okuddukanya ekibuga si kuddukanya maka okuddukanya amaka ofuna ssente n'ozireeta ewaka n'ogamba mukyalawo nti zino ssente ze tuyina kugwanga osooka kutegeera bizibu byo no planning kati n'ogamba nti mubanga bweriti kati kanoonye nkoleko kino kuba ne budget ze twogerako ssente entono ezo ze batuwa mu financial yanga kati bagenda okusoma nti batuwadde biliyoni 10 engineering ejja kugenda okutuuka okugwako nga bakafulumya biliyoni 1 biliyoni 2 okitegeera ezo zino omukaaga zijja era omukaaga tebaatugabidde zino zabadde za road fund gye tuli mu kwogerako nti batuwa obuwumbi 26 road fund yeddaabiriza Ebinnya naki naye baali badde batuwa obuwumbi nga 10 okuva mu road fund yekka bati njagala mutunuulire kuba ngenda kumaliza n'eddakiika ng'emu njagala otunuulire abantu abatambulira ku booda wano tewakyali asobola kutambuza bigere babakuba ebisooto era okubeera ku booda kyenkano banga atambuza ebigere kino kikyali kituuza road fund emmotoka zino zonna oziraba eziri ku kkubo ne pikipiki buli liita y'amafuta egenda mu national treasury ne baziteeka mu road fund n'ekigendererwa nti ssente ezo eziva ku mafuta agavugibwa mu mmotoka pikipiki byonna ebidduka ze zirina okukola enguudo mu ggwanga lyonna kati mbuulira mmotoka mmeka ezinse wano ne piki n'amafuta liita zinywedde ssente mmeka olyoka oŋŋambe nti tewali ssente kati ezo ziraga luddawa njagala tumalirize just seconds so ate n'ekirala problem gye tuyina wano nzirayo ku kintu kya quality
kuba katufunye omukisa tuyimiridde ku luguudo olufaanana obubi nenga waliwo enteekateeka ez'okulukola ne waliwo enguudo ezifaanana bwe ziti nga project gye tugendako eya Kampala City Roads Rehabilitation Project tezirimu nga nazo ziri mu mbeera mbi batugamba nti enguudo ezimu zi outliving the life span yaazo ey'emyaka 2 enguudo nyingi wano tezinaweza na myaka 3 ziyina ebinnya mwosimba omuti ebyo tubikole bitya luno olwambuka wano bakavukola signaling wali wempise mazeewo eddakiika 10 lukutuuka wano nsaba gatenna mirembe mazeewo eddakiika 15 oluguudo lupya munzikirize tugenda kuddayo mu studios tujja kufuna era obudde obulala kubanga enguudo nyini na luno lwennyini bw'otuuka wali eri awali petrol station wali mu maaso wabi nnyo naye njagala mutukkirize olwaleero ekirulo ekyagafeeyo tusooke tukikomye wano tudde mu studios ku ssaawa 7:20 Ssemwanga ajja kubeera ku Salama Road ewa Spice Diana bingi nnyo bye mutamumanyiiko bye mwagala okumumanyaako babadde baŋŋamba tebamanyi bba Ssemwanga alabika agenda kubuuza ekibuuzo ekyo tubiridde ku ssaawa 7:20 agafeeyo tugawumunzise nzeetera kaya munange Jona Mitala yali ku kamera Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday Chana chiwana chimatha mukisa chirina concert sisaga live concert ku Freedom City nga 12 May ku Freedom